ku Soul TV enchalero era kubuuza konti wasotya nyabo wasotya sebu azukusenafe ku Omunnyo Ku Makya amanya gange zetusima polo tumiddeko mikono gyaffe mwena abatu sindikiro bako obutwebaza obutuzaama amaanyi abasima emirimu gye tukola mbaniriza mu program era mugende maaso abatuweereza obubaka ne muteesa ku miramu egy'enjawulo gye tuleeta wano mu studios mugende maaso kitukola bulungi okuba nti tubeerako ne betwogera nabo erudde eyo babuuzaako nti mwasise mutya basebo ne banyabo bafunye ebizibu twongera kubasaasira bafunye omukisa era nammwe twebalizaako Mukama Katonda mbajjukiza nti ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini lwe Lwokutaano olujja olwa wiiki ejja tuyina special service ku Canaan Land enteekateeka yakuŋŋaanya nsimbi ez'okuzimba Pentagon. Buli lw'owulira ekirango kino oba buli lw'owulira message eno ebeera yakuyita nti jangu tolinda kaadi nazo zijja naye bw'owulira ekigambo ekyengeri bw'etyo oteeka kubanga omanya nti invitation tubeereyo ku Canaan Land tusanyikira wamu n'emikwano gyaffe abasoga abantu bakyabazinga tumanyi nti olunaku lujja kuba lwanca kyabazinga mwenemu afune ine bantu atukuze obufumbo sanyu jerere eriruddeyo naffe tuli basanyufu olwa ekula eryo lyennyini eryatuuse oba erigenda okubeera mu bitundu bye Busoga. Amanyi agange zetusima Apollo mu studios enkyaleero nkyaziza abakuumaddembe mu kaseera nga kano tubala nnaku ntono nnyo tuyingire ennaku enkulu. Mu biseera by'ennaku enkulu bingi ebigenda maaso mwe muli ensonga y'essanyu ate mulimu n'embeera eya obumenyi bw'amateeka okweyongera. Mu kiseera nga kino tuteekwa kubanga twongera okuteekateeka abantu baffe okulabika nti ennaku enkulu bwe ziba nga zituuse baleme kugwa mu bizibu mu mbeera y'essanyu ate mubeeramu bakyala kimpadde abasalawo okuba nti embeera eyo ate bo bagiganyulwamu oba bagikozesa mu mbeera eyo. Obumenyi bw'amateeka kiri ku record nti munaku enkulu bweyongera tuleesa abakulu basobole okututegeeza embeera eyo ejjeetya era tusobola ogikwasaganya tutya. Kivula mu studios ndine SP Bogere Fred ye OC station owanatete division. Nja kumusaba asooka akubuuzeeko tutandike program. Sanyuse nnyo afande okutukyalira enkyaleero buuza batulaba. Neyanze gwa mukisa guno. Nzaani akyazibwa ku Salt TV. Amanya n'eddoboozi nga bwe babategeezezza Bogere Fred, Superintendent of Police, OC Station Natete. Abatulaba ku Salt TV mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe. Era tulina obubaka bungi bwe tuleese. Muteeke amaaso gammwe ku lutimbe. Nyanzeege. Kale tuyanze naffe tuyanzeege. Erudda eno era tukyaziza Assistant Inspectorate of Police Nahire Harriet Munywa ye Community Liaison Officer okuva wali ku Natete Division. Nyebo nsanyuse nnyo buuza batulaba. Nange nsanyuse okubeera mu kifo kino kubanga nteekateeka ya poliisi okulaba nti poliisi eyogera eri abantu kubanga poliisi tesobola kukola yokka awatali bantu. So twebaza obukulembeze bwa TV eno etuwadde omukisa guno okujja okwogera eri abantu baffe abaagala abaana Uganda. Kale tweyanze nnyo tuyanzege bwe tutandise program Omunnyo Ku Makya enkyaleero n'abakuumaddembe twogere ku nsonga ez'ebyokwerinda n'obutebenkevu mu ggwanga Uganda. Nsooka beebaza olw'okuba nti omulimu mugukoze wadde wabaddewo incidents entonotono ebyo ndowooza bya bulijjo naye omulimu mugukoze mwebale kukola mwebale kuweereza ggwanga. Kantandike ne SP Bogere Fred. Kituufu mu biseera nga bino nga tusemberedde ennaku enkulu obumenyi bw'amateeka bweyongera.
abatulaba ku Salt TV kituufu ddala obumenyi bw'amateeka bweyongera nnyo naddala mu nnaku enkulu nga zino zetugendamu zetutandise infact ebiseera ebisinga ngeri nnyingi oba ebintu bingi ebireetawo embeera eyo oluusi ebyenfuna abantu nga bagezaako okulaba nti beetegekera ennaku enkulu olwedde byatandise dda byatandise dda kati ng'olunaku lwajjo waliwo omutuuze waffe omu abakyala kimpadde bamulimbirimbi ne bamunyagako omudidi gw'ensimbi obukadde nga 10 wawona akawungeezi kajjo kinyona mpindi wano mulungujja muno wennyini wasaawa so kyenja okubiriza abantu buteteekako ssente nnyingi banka gye ziri zajja ate zaggulawo n'obutabitabi obulala obutonotono so abantu beewala okutereka ssente nnyingi mu mayumba n'okutambula ne ssente nnyingi abantu bakikozesa nga rotiini abamenyi b'amateeka bano batulondoola kumala ekiseera nga tebannaba kutugwako kiyifuyifu tunyaga basooka kulondoola so twewala okutambula ne ssente nnyingi mobile money zajja banks zisaasaanye kumpi buli wamu so kituufu obumenyi bw'amateeka bwo kati bugenda bweyongera mu nnaku enkulu zino oyogedde ku ndowooza obumenyi bw'amateeka obw'omulundi gumugoka obufere era obufere kituufu webuli abantu bafereddwa bangi babbiddwako ensimbi zaabwe n'ebyobugagga byabwe mu mbeera eyo bumenyi bw'amateeka ky'obulala mu kiseera nga kino bwe mutera okusinkana obumenyi bw'amateeka obulala bwe tutera okusisinkana mu nnaku enkulu nga zino mulimu okumenya amayumba ndowooza kyekisingira ddala okubeera ku mwanjo kaŋŋambe kisinga okulabika gyemisango egisinga okuleetebwa ku poliisi kumenya amayumba kumenya amaduuka gyeyongerera ddala mu kaseera nga kano so nkubiriza abantu okubeera nti bateekawo embeera ekaluubiriza ababbi bano okutuuka ku ekyo nga okuteekawo light mu bifo byetubeera okukakasa nti amayumba enzigi ziggaddwa bulungi nga tonnagenda kwebaka sooka okebere oluggi luggaddwa lunywedde abalala twesuulirayo gwa naggamba lwakuba waka tubeerawo abantu bangi oyinza okulowooza oba mukyala waggaddewo oluusi nga taggaddeewo so tukakase nti amayumba gaffe gaggaddwa ate twekolemu n'omulimu mulirwa naawe bw'aba taliiwo twala obuvunaanyizibwa obeere nga at least otunulako ewuwe olabe nti abamenyi b'amateeka bano tebamuyingirira n'okutegeezaako poliisi mu budde n'okutegeezaako poliisi mu budde singa wabeerawo embeera yonna tugenda kutuukayo eyo okulaba butya bwe tusobola okwewala naye mbadde nkyayagala tugyeyo incidents oba crimes ezo ebika bya forms of crime ebirabikira mu kiseera nga kino oyogedde ku bufere then noyogera ku bagare kumenya amayumba then n'obubbi bwa pikipiki kumpi buli lunaku tuligestaringa emisango gy'obubbi bwa pikipiki oluusi kiva ku bulagajjavu aba bodaboda oluusi oli ateekaawo pikipiki n'agirekaawo nga tiza n'atended tu oli n'ajja n'agitegula so obubbi bwa pikipiki nabwo kati bukyase nnyo then tulina kambuze AIP Nahire Harriet gwe alina bwaleseeyo forms eza crime ezirabikira nnyo mu kiseera nga kino ezaleseeyo also waliwo domestic cases domestic violences in families abakyala n'abaami abafumbo buli omu aba asuubira okufuna erimu okusingira ddala ffe abakyala tuba tusuubira eri emu abaami
kati wobanga tokoze ekyo kyensuubira era wabeerawo obutabanguko mu maka ennaku nga zino nga bwe zisembedde bwe ziti basuubira engoye empya okulya obulungi ekyo kati nga basuubira bingi so obutabanguko mu maka nawo obuvaayo yesebo so zezo forms eza crime nga 3 oba 4 ezitera okuvaayo mu kiseera n'obufere bw'amasimu abantu mu kaseera kano babaferera nnyo ku masimu bano betuyita abakoolokolo nakubira essimu ng'akuwudiisa nti oba balina bimeseji bye batusindikira nti mu butanwa nsindise ku ssimu yo miliyoni 10 naye nyamba buyambi ogende ku mobile money onzirize tosooka kubalaga message eno babawudiisa bwe bati tosooka balaga message eno kubanga bayinza okubba genda ku mobile money kuli okumpi nsindikiraako wakiri obukadde 6 so omuntu olaba afubutuka emisinde agenze ku ka mobile money akali okumpi abasindikidde obukadde oba 6 then ogenda okukebera ki message nga sente in fact teziriko ku gundi so n'obufere ku simu bungi jemweta cyber crime yecheyo that is fraud okay so abantu abatulaba mu kiseera nga kino ebyo bye balina okwegendereza nnyo entunga ebyo n'ab'ebijambiya mulimu elements ate batambulira nnyo ku piki ab'ebijambiya nabo bakyase okunyakula obusawo bw'abakyala okunyakula obusimu so nabo mwebali nabo tulina obegendereza so tulina okukwasiza awamu tulabenga mpozi kyensobola okwongerezaako nga mbuuza mwe gye muli abantu mu biseera nga bino eby'ennaku enkulu ebisembedde bamanyi okukyala ne bava mu mayumba gaabwe ne bagenda ne bakyalako ewalala ne baleka abaana abato oba abantu abalala ewaka obaoliawo nga bo si bavunaanyizibwa nnyo nga bwe kyandibadde n'ogenda okuwulira simanyi oba mu registeringayo cases ng'ezo nti abaana bajiiridde mu mayumba those cases eza neglect I don't know zitera okubeerawo nakubadde teziri nnyo common naye zibeerawo zibeerawo abazadde abamu bagenda ku beach n'omubivulu kucakala naleka abaana mu nnyumba oluusi nga baleseemu kando oba sigiri nga kuliko omuliro so okakana oluusi omuliro gulanze nga gwokyereza abaana mu nnyumba n'okufa ekiziiro ebiseera ebimu so ebyo nabyo tutera okubifuna ku poliisi n'okubira abantu omulanga nti ennaku zino abantu tuleme okuva waka netuleka ennyumba zaffe nga tezikoze eki nga temuli muntu mukulu kubanga omubbi naye abeera monitoringa wovaawo n'oleka awaka nga tewali muntu mukulu oba n'ogalawo obugazi n'ogenda awo oba omwaganya omubbi omuwadde nti genda omenye so wobanga ova awaka lekawo omuntu omukulu abeere ng'alinda awaka wadde ogenze kukola so tulemo okukola ki okuwa gaapu obumenyi bw'amateeka n'ekirala ndowooza simanyi oba kijja mu kaseera kano naye oba tunakireeta mu solution it is okay tuogere ku crime in general kuba oyinza okusuubira kino nti bulijjo bwe batero kikola naye ate nabo ababbi nabo bagezi oba n'abantu abo bagezi ne bakola ekirala ate so bw'oba nga waliyo forms endereza crime ze mumanyi nazo muzogereko kati abantu bategeere n'ekirala abavubuka mu kaseera kano obunywi bw'enjaga bugenda bulinya simanyi lwaki enjaga ekyase nnyo mu bavubuka so tulina okukirwanyisa nga tukirwanyisiza wamu kubanga nkunywa enjaga ate mwebaza okusiza n'emize emirala okukwata abakyala okukwata obwana obuto n'ebiralalala so n'obunywi bw'enjaga bukyase nnyo era tugezaako kirwanyisa nga poliisi okay doza nga tulina kutuuka ku magezi kigemuwa abantu mukola kimwe nja kutandika naawe SP AAP Nahire
gwe nga community liaison office oteka kubanga gwe tukirira abantu butereevu mukola ki okulaba nga ebintu bino obumenyi bwateeka obwekika kino bukendera oba buggwerawo ddala? Omulimu gwange especially I coordinate nkwasaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo okulaba nti poliisi ekolagana wamu n'omuntu wa bulijjo okulwanyisa obumenyi w'amateeka. So twetaalira okukola meetings. Ne yesterday twabadde ne meeting abakulembeze b'ebitundu era DPC ne RPC Kampala South bayogedde eri abakulembeze b'ebitundu era nga meetings ezo zistrengtheninga abantu abakulembeze bagende boogere eri abantu ate bakole enkiiko ezo nga batuyita nga twogere eri abantu bafune to know the law bayiga amateeka bayige measures ebyokulwanyisa amateeka obumenyi w'amateeka. So it is one of the strategies zetukozesa meetings. Yeah. So another thing tujja nga mu media wetuti our purpose of coming to the media si kuba nti oba ki oba kwejalabya naye tujja tutuuke ku bantu tubategeeze kiki ekiriwo basobole okuba nti bafuna mose twagala nnyo radio kubanga radio erina coverage nnene abantu bategeera kiki kyokukola abantu bafuna information. Our work is to give people information n'abantu bali nabo batuwaki information kubanga poliisi yo tesobola kumanya nti obumenyi w'amateeka buli awo nga abantu bawulijjo tebakimanyi. So tukozesa those means yeah, meetings, going to medias, many things which I cannot mention. Madam Nahire, era mbadde njala kubuuza nti mwenkolagana yammwe n'abantu ababulijjo eri etya mu kiseera kino leeta kuba abantu balina ekifaananyi kye bafuna ku poliisi nga batya poliisi bagaa nti poliisi obawa amawulire ate ne bagaa nti sigala wano suku sigale wano bakola statement. In community policing we profile our community. Communities we do profiling according to social groups. Tukozesa youth, borders, businessmen, bar owners, LOCs. Yeah, that is how we profile the community. In that, tuveeno ne tusinkana abantu abo. We first identify leaders. Then after identifying leaders, we bring in the community to speak to them. Kubanga fe police we tuveeno ne tugenda eri abantu. Abantu bategeera kumbe police efaayo. Era police eze gye tuli. Ate we tubanga tusinkanye kati nga we kusinkanye wenti. Kati we kulabo omulundi ogwokubiri tobeera strange gyendi. I attend to you era nawe no manya nti omanyi. So I don't handle you like a person omuntu gentamanyi. Yeah. Okay, SP Bogere gwe enkolagana yammwe ng'ekitongole n'abantu ababulijjo eyetya ate mukoze ekyokulaba nga enkolagana yeeyongera kuba mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka nga bwakyogeddeko Madamu Nahire temusobola kwewala okubeera n'abantu n'okukolagana n'abantu mukikozeeko ki okulabika nga abantu babawa information mukolagana bulungi eri etya enkolagana? So enkolagana ne poliisi yeeyongedde okuba ennungi okusinziira emabega gye tuvudde bwe yali. So tukola nnyo sensitization. Tukola nnyo sensitization mu bantu ate tetusosola abantu ki be tukolagana nabo. Omuntu buli kirasi y'omuntu tugezaako kubaleeta kumpi ne poliisi. Kimanye nti okulwanyisa obumenyi bw'amateeka poliisi tesobola kikola nga yo. Tulina okubeera n'abantu be bakola nga amaaso gaffe, be bakola nga amatu gaffe ku ground. So tugezezaako nnyo okubridginga gap eyo through sensitization ne meetings nga bwakikonyeeko. Ne abantu banjawulo teekako aba boda
abavubuka nga ba ghetto youth nabo tetubasosodde. Nabo tubaleese, we are bringing them on board. Aba taxi bana abakola mu butale ne mu kyaki ez'enjawulo era tugendayo nga still ekigendererwa kyekimu ekyokuleeta abantu kumpi ne poliisi bulinyiga gaapu eyo tubeere nga tusobola okufuna information egyotuyamba mu mirimu gyaffe. Bu poliisi posts mu nkola yamwe eri mwabujjayo mu byalo mu bitundu kyakola oba kiyambye okulwanyisa obumenyi bw'amateeka oba kyongedde okusajjula embeera? In fact twawalirizibwa olw'embeera eyaliwo mu kaseera ako naye tekyandibadde nti kyekyalibadde nti ekigendererwa kyaffe lwakuba ebikolwa eby'obutujju ebyaliwo mu kaseera ako byatuwaliriza era twetondera abantu bonna. Kyakosa sijja gamba nti kyatereeza, kyakosa era obumenyi bw'amateeka mu bifo gye bajja poliisi bweyongerako newankubadde kale tugezaako mu kaseera akamu okutuukayo naye ate kyandikoze nnyo singa poliisi era ebeerawo kiba kiyamba abantu okuddukirayo. Baali babuteekawo lwa nsonga kuba bagenda okulaba ngaera zaali zeetaagisa naye bakakasa nti mu kiseera ekitali kyawala okusinziira ku bwagazi bw'abantu abantu basabye poliisi ezo ziggulibwewo. So olunaku olw'okwosajjo omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yapasinga out abasirikale baffe nga 2,000 e Masindi. So nkiwa tweyongeddeko tweyongeddeko obungi era bupoliisi obwo nkiwa bujja kuggulwa. Tukyali batono mu Uganda, abasirikale tukyali batono. Bw'otunuulira ensi endala ezaakulaakulana edda omusirikale omu at least apolisinga abantu 5 naye kati ffe nga Uganda omusirikale omu apolisinga abantu 8. So ekyo kiraga nti tukyali batono ddala naye nga at least omukulembeze waffe ataddewo embeera nti at least buli mwaka wabeerawo recruitment. So namba zigenze zeeyongera. So bupoliisi obwo mbakakasa nti mu kiseera ekitali kyawala bujja kuggulwawo. Kale ndowooza tujja kuba tufuna ensonga zammwe abalabi ba Soul TV bw'obanga olina ensonga yo gye wandyagadde oba ekibuuzo kye wandyagadde okubuuza abakulu abali mu studios. Producer wange ajja kuba ateekayo esimu eri noti 7 noti emu 6 noti 99 noti 6 tokuba simu sindika obubaka sindika message ku WhatsApp sindika message eya SMS oba short messaging system sindika ka message yako obuuze ekibuuzo kyo ku by'obutebenkevu n'obumenyi bw'amateeka kyawe kisobola okubulwanyisa mu kaseera kano ennaku enkulu buli lw'esembera kyo kiriko record obumenyi bw'amateeka bweyongera. Tulwanyisiza tutya obumenyi bw'amateeka mu kiseera kino tuleme okumaliriza ebiseera eby'ennaku enkulu ng'abantu babbiddwako ebyabwe amanyumba gamenyeddwa n'abamu oboolyawo bafiiriddwa obulamu. Nja kuba mu kaseera kano mbuuza era SP Boogere yogera ku information engeri gye mufunamu information okuva mu bantu aba bulijjo. Njogedde wali nti bwe mubanga temulina nkolagana bulungi n'abantu aba bulijjo abantu bajja kutya okubawa information. Mutaddewo mbeera ki ey'okulaba nga omuntu waba alina kyalipotinga incident eguddewo n'alipotinga kimwanguira n'atafuna kuziyizibwa kwonna oba okutya kwonna? Embeera yo tugitaddewo. Embeera tugitaddewo era abantu bangi kati balina amasimu gaffe. So kibanguyira nnyo tuwa information watali kutya kwonna. Balina amasimu agano agamu ag'omu ngalo oba balina aga office n'ag'omu ngalo gano agaffe ag'abantu kinoomu. So kibanguyira okuba emergency njagala yogere ku emergency line 999 yes kimbadde njagala ogyeyo abantu okwanguyirwa okubawa information n'oba okucontactinga police bwe kibeera nga waliwo incident. So amasimu go gabeerawo ku counter buli ku police. Esimu ezo zibeerawo landline era zibeerako sawa 4 tezivaako era n'omusirikale abazatendingako babeerawo. So buli station erina
line yayo. Buli station zirina counter phones ezo. Station otegeeza just police station ya. Erina essimu. Erina essimu. Abantu abalijjo gye bakubako. Okuwa amawulire oba okureportinga incidents. Apart from ziri eza 99. Eza 99 nazo weeziri naye buli station mu kaseera kano erina line eyayo. Era tugenda tuzigaba buli gye tulaga mu nkungaana. Zirina counter buli counter tulina counter phones. N'abantu bakimanyi nti oba abantu balina essimu ezo nti ekiro wabairawo incident ekiro abantu nga bebasasobola okukubira poliisi. Abantu tugezezaako okuzibawa buli we tulaga tuzibawa. Bazirina. Madam Nahire ndoza oba nawe oyongereza ku how do you relate with people who want to report incidents? Mukikola mutya? Abantu bano oba kikola batya? Wetuba tugeze mu meetings to making sure tubawa numbers ezo era kyegize nenzijjayo olupapula luno kubanga twabadde ne meeting eyaba community liaison officer Kampala South Kampala Metropolitan kati ne tuweewo enamba zino inga we are supposed to give enamba zino abantu bonna wetubanga tuli ku radio programs like this tubawe numbers zino wekibanga kisoboka nti tusobola okuziteeka ku lutimbe olwa TV ne tubawa buli omu n'abeera armed with these numbers. Ne tuwaayo ku stations ne tuwaayo ku police posts ne tuziwaayo n'abeerosizi babeere nazo so that bakola ki bazituusa ku bantu. Abantu balema okukola ki okubeera mu nzikiza nga tebalina communication ne police. Egize nenzijjayo olupapula luno National Ops Commander Centers nga batuwadde enamba zino toll free teweetaaga airtime okuba. Ne tubeera ne Doski Police Control Room nazo okuba nga tekuli airtime wadde eno ya MTN era okuba era n'ofuna response. Ne tubeera ne fire control kubanga fire enaku zino fire outbreaks nyingi nnyo so tubawa enamba zino ne babeera nti beetanira okukola ki bakwatagana ne police. So it is through meetings and through communication abantu tukola ki tulyoke tukwatagane. Kale alaba Soul TV program Omunnyo Ku Makya ndowooza okitegedde poliisi n'omuntu wa bulijjo yenteekateeka gye tuli mu kiseera kino kyennyini nga tweteekerateekera ennaku enkulu era nga tukimanyi nti ennaku enkulu buli ezisembera wabeerawo okweyongera mu bumenyi bw'amateeka. Mu studios ndine SP Bogere Fred ye OC station o 188 division mu studios era ndine AIP Assistant Inspector of Police Nahire Harriet Munywa ye CLO oba Community Liaison Officer kulwa na Tete Division. Tugerezeganye n'omuntu wa bulijjo bice bibasoomooza wansi eyo mu communities tugerezeganye n'ab'ekitongole kya police bo bakute batya ensonga eno okulaba nga obumenyi bw'amateeka tebweyongera oba era bukendeerera ddala. Ojja kuba osindika ekibuuzo kyo enamba yaffe y'essimu bajja gikuteerako ku TV tubuulire oba buuza abali mu studios biki byebateekwa oba ekibuuzo kyonna kyewandyagadde okubabuuza ku nsonga ya okulwanyisa obumenyi bw'amateeka n'okusoomozebwa kwemufuna mu bitundu eyo. Mwogera n'ensi yonna era tetwogera ku kitundu ekya Kampala kyokka era bwe mbanga mwogera manyi twogera n'ensi yonna kweri etulaba ebitundu bene by'eggwanga batulaba. Katugende ku butya bwe tusobola okwewala obumenyi bw'amateeka. Badde mwogeddeko nti ebitonotono nti bw'oba ovudde waka ng'ogenda oba okucakala oba okukola ki mu bikujjuko by'ennaku enkulu leka ewaka nga waliyo abantu abakulu abobuvunaanyizibwa tolekayo baana bato. Badde mwogedde nti bw'oba ogenda oba ogenda okwebaka kakasa nti nsigale biki ebirala ntandika naawe Madamu Nahire. Yes. Abantu security etandika naawe kubanga police tesobola kubawo uli wamu. Gwe mwenyini ng'omuntu oteba kulaba nti weekuuma mu ngeri nyingi. Oteekwa okulaba nti waka otuuka obudde nga wukyali. Otuuke waka nga wukyali
olemwe okulumbiwa ababi kubanga abantu abamu mpulira information waliwo information gyenfuna nti abantu basinga kukola sente kiro neŋŋamba wadde sente zikolewa ekiro naye omuntu weetaagiwa okutuuka awaka nga wukyali weewale ababbi abanaakutemula ekiro ne tubeera ne banaafe bano aba bodaboda tubawa amagezi nti bave ku kigambo ky'okukola ekiro ababbi we batambulira ogenda n'ositula abasajja babiri basitudde n'agasawo gaawe gye bakutwala tomanyiiyo bakugamba tutwale mu nzikiza in dark areas lwaki go wa bodaboda otambula n'otwala abasajja babiri abasitudde ebisawo wootamanyi gye bavwa lwaki tobabuuza musitudde biki olaba nga tebakkiriza kukola ki kukebera nsawo zaabwe kukuwulira bye basitudde abantu abo togenda nabo so tukuba omulanga eri abasajja aba bodaboda nti temutwala abantu omusajja akutwala mu nzikiza eyo akuyisa mu bibira ati tuyite wetuti tayagala oyite muki mu mataala lwaki tayagala oyite ku mataala omuntu ng'oyo tomutwala kubanga omanya nti aliko obuzibu ne tukubira abantu emiranga okukola kyokwekolamu omulimu okuteekako lights security lights buli omu kubanga twabadde nekiyama defense owa Lunguja oba zone oba 8 or zone 7 yagamba nti abantu b'ekitundu beekolamu omulimu b'ekitundu ekyo ne batandika okukola ki okuzimba amataala bo bennyini ne bateeka ku makubo mu bufo obulimo dark places ne bamakinga sure nti bateekawo ki lights security lights ezo zigenda okuyamba abantu okukola ki omutemu yani badde ng'atwala owa bodaboda mu kazikizaawo n'amutemulirawo yeewala amanyi nti abantu bamulaba n'olwekyo tukubira abantu omulanga ab'ebitundu nti mwekolemu omulimu temutunulira bumeeme yokka mwekolemu omulimu ng'abantu mulabe nti security lights kweziri mu bitundu ebyo olina kyoyongerezaako SP Boogere ku butaba tusobola okuwewala obumenyi bw'amateeka okweyongera kamange mwami Apollo ninayo ensonga nga 2-3 ez'okwongerezaako first of all engeri emu gyetuyinza okwewalamu omuzungu kyayita target removal tutukemekereza ababbi siraba nsonga lwaki okemekereza ababbi ng'oteekawo ekintu ekiyinza obbasikiriza n'okirekaawo nga tokyatendinzeeko tugambe nga bano abakola ku busimu buno bwa mobile money tekijja kuba kya bugunjufu okukwata ssente oziteeke ku kawunta okola transactions awo oba osikiriza ababbi so tulabe engeri gye tujjawo ebintu bino ebisikiriza ababbi bw'oba omanyi nti otransactinga mu ssente nga nnyingi at least funayo safe oziteekemu ekyo kijja tuyambako mu kukendeeza ku bumenyi bw'amateeka si kya ssente zokka n'abantu tugambe ab'emmotoka abapiki tolekaawo piki yonna galaale at least bw'oba tosobola kufuna lock gy'ogiteekako kakasa nti ogiteeka mu parking awali security so kyetuyita target hardening then ne target removal ebintu ebisikiriza ababbi era nabyo tubijjewo kitegeera tukendeeze ku bumenyi bw'amateeka tugenda kulekaawo kintu wabweru mwe muyingire mu nnyumba oleke akagaaliko wabweru ng'ate mu nnyumba mulimu space wosobola okukateeka ababbi bajja kukatwala mu buli ngeri so target removal kajje ebweru beerako wokateeka wokanyiga mu nnyumba ekyo nakyo kijja kukendeeza ku bumenyi bw'amateeka then CCTV cameras zajja tuzikozese tezikyali za bbeeyi nnyo so bw'oteeka CCTV awakaawo omumenyi w'amateeka bw'anaabazze ajja kubeera n'endowooza bbiri nkikole si kikola kamera nga zindaba
so ajja kukakana ng'agamba kankireke sijja kikola kubanga already bakoze eki babandaba. So tugezeeko okugula CCTV cameras zino tuziteeke mu bifo byaffe bye tukoleramu oba amaduuka oba n'awaka. Kijja tuyambako okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Then ekirala abalina obusobozi tufune ku basirikale abakuumi betuyita security guards. Either tuyinza obateeka awaka waffe oba ne ku maduuka oba ku sitoowa. Nkiwa bwe tukola ekyo kijja kukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Security companies nnyingi bw'oba tosobodde poliisi nga ya bbeeyi nnyingi sarasini eyinza okukolera. Okufuna omupoliisi ewaka neetaaga ssente nga meka? Sijja kugamba nti weetaaga ssente oba zenkana kinaye nga okola okusaba kubanga ogwo mulimu gwaffe kitukakatako okuba wa security. So osaba busabi okuyitewa mukama waffe Inspector General of Police. Abo be balina ku kasente anti beŋŋamba ng'omuntu agambye nti sijja kukozesa bano aba private ntaga mu poliisi ewaka. So okola okusabako okola okusabako kubanga kitukakatako okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Oyogedde ku fraud ey'amasimu nayo gyogereko omuntu yeewala atya obutabbibwa ku masimu? Kubira akasimu ne bagamba tusindikire bweziti tusindise bweziti mu butanwa kyogereko. So ensonga eyo mu ngeri omu eba endala kyetaaga sensitization. Naye buli lw'oyagala nnyo ebyobwereere mulina okumanya nti teri kintu kyogenda kufuna nga tokikoleredde. Ekyo tulina okwejjamu. Buli kyotakoleredde manya nti tekiriiwo. Okitegeera oli tasobola kugamba nti akusindikidde miliyoni jako mitwalo 5 omusindikira 5 teri kyabwereere. So tukyewale tumanye nti teri kyabwereere ekintu bw'oba wakukifuna kikolerere. Kyotakoleredde tekiriiyo kitwale nti tekiriiyo. Awo nkiwa tujja kuba twewala abafere bano. Abafere. Biweddeyo badde ba landlords tubakubira omulanga nti ba landlords we muba muzimba amayumba muteekeko baglazi munda. Enzigi zino ez'ebyuma. Enzigi ez'ebyuma. Okusobola okukola omubbi wajja abalina tricks ze bakozesa okuggulawo zino gundi kufulu ez'eweeru. Kati munda we muba nga temuli baglazi omubbi alina a lot of access. Nze neewuunya olunaku luli ekufulu yange yali ekoze eki yali nga ekisulumizo kigalidde munda. Omwana yangamba ati ngenda okukozesa akagundi akawaaya tugende tugulewo gundi ekufulu ey'omunda. Nengamba okikola otya? Nze nga nkiraba sikisobola. Nengamba kisoboka. Neneewuunya. So n'olwekyo nsaba ba landlords bakole ku ekyo. N'ekirala okuwandiisa ki abapangisa. Aba landlords bateekwa okuwandiisa buli mupangisa gye baleese ate bamwanjuleyo ku LC. For security what? Reasons. Kubanga mu bantu abo abajja mumuli abamenyi b'amateeka. Basobola n'okukolera awo bomu kubanga recent bakama bange bagamba ne bagenda ne babafuna information nga waliwo ekifo bakola mu bombs. Kati n'olwekyo oteekwa kulaba nti abantu bosenzezza mu kifo ekyo obamanyi n'erose bamanyi. Nosanga ennyumba emu ng'erimu abantu 6 ate nga bonna bavubuka. Abantu 6 basula butya mu nyumba nga bonna basajja. N'olwekyo ba landlords bakole ekintu tubakuutira tumanyi nti twagala nnyo ssente ba landlords naye tukendeeze ku bumenyi w'amateeka. Katono nnyo kye tutayogeddeko kye kya terrorism, okutega bomu obutujju kyogereko mu dakiika emu kuba obubaka ndaba bungi nnyo wano nteekwa busoma. Nabwo mu biseera bino birina ku bweziti busobola okubaawo era abantu babwewaze batya? Obutujju bwo bwajjanga obusaaga naye kati buli naffe. So terrorism is real. Abatujju bakozesa engeri nnyingi okutuusa obulabe ku bantu. Bayinza okutega bomu kyekiri common ennyo.
bakozesa kidnap, bawamba abantu ne basaba ssente. Bwe bate bakozesezza ekyo oluusi bakozesa zino emmundu eza bulijjo era okutuusa obulabe ku bantu zino ze tuyita ekke. So bakozesa engeri nyingi, bayinza okukozesa obutwa tugambe ne babuyiwanga mu mazzi ng'omwo abantu bangi era ne batokomoka. So engeri nyingi so tubyewaze tutya ne petrol n'okwokya abantu. Mu kiseera mu bbanga eritali lyawala twalaba nina akatambike nalaba nga bakuta Abayisirayiri 2 ne babookya babakumako omuliro. So ngeri nyingi abatujuza bakozesa naye nga tusobola obyewala mu ngeri emu oba endala. Ekisooka tulina okubeera vigilant. Amaaso gaffe galina okubeera nga makanufu nga twekengera buli kiramu. Tomanya mutujju yaani, oyinza okubeera ng'osula naye mu nnyumba, ayinza okubeera neighbor wo. So tulina okubeera vigilant mu ngeri emu oba endala. So n'ekirala abatambuza abantu ab'ebidduka nabo balina okwegendereza ndowooza. Nabo balina okwegendereza n'okubeera mu parks mu bifo gye batikira abantu mu parks wabeerewo okukebera ebisawo emigugu. Ne mu kyaki zenyini abatuju baagala nnyo abantu we bakuŋŋaanidde nnyo ne kyaki ezi zenyini nazo target n'ebifo gye bategekera ebivvulu mu bisaawe so abategesi b'ebivvulu n'abakulembeze b'amakyaki bonna tulina okwenshuwaringa nti mu bifo ebyo tuteekamu security. Kale olwakadde ebyokwogerako bingi naye n'obubaka bw'abatulaba nabwo tuteekwa kubuyitaayitamu tulabe ebibuuzo tulabe enteesa zammwe gye muli ebweru. Agamba atya Mr. Apollo, in Uganda as a country we no longer have police that cares for security of their people. Instead they are after how they can surface with their families. Abraham from Fort Portal, I am meaning survive. Okay, survive with owulira bubaka bw'abantu abave ebweru. Abraham ali Fort Portal agamba nti police weeri mpozi gamba nti waliwo ebitanakolebwa bulungi ne police weeri. Okay, onagamba nti bwana Apollo, sometime I get confused with police. Why, if they give them information in secret, why will they popularize you? Okay, why? Ategeeza, okay, nja kunnyonnyola. If you call nsomanga message bweti, if you call them at night for assistance they will respond late. Why? Muandike. Then sometime you fail to understand police, they do arrest those who are killing people, but for one day they will send them away. Okay. This is Pastor Peter in Amayingo. Tweyanza ndozo ubaka bafunye bawandiika tujja kubawa eddakiika ezisembayo 2 oba 3 banukule. Thanks for the show. Obutemu bweyongedde si munaku nkulu zokka ndowooza government eteekewo akalabba. Julius tweyanzeege ateesa ndowooza nti wabeera ebikakala ebinene ebisobola okuyambako okendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Onagamba atya agamba nti I am Wamala from Kasenge Nakawuka Road ne bamanerenda bafugibwa poliisi ya Uganda nze nsaba nsanga bwe baagala bwe bakola ndowooza ayogera ku bamanerendazi ndowooza nti nabo balina okukwatibwako mu ngeri ey'enjawulo. Onagamba nti good morning Salt, I am Songo Kevin from Budadili Sironko. Thanks for hosting that program. For sure we need more security on Bufere kumasimu. Yesterday a senior 6 student was fooled and he gave out 500,000. I think late communication network help us. Afande Bogere, thanks for talking about emergency lines. Okay. Agamba nti ni Sirongo Buhugu Post we don't have those emergency phones or they are for cities only. Owulidde nti emergency lines response basobola okureportinga nti ewaabwe teziriiyo nti za bibuga bokka oba. Okay, mbalamusiza nebaza abakulu abo amazima batukoze bulungi ewaffe mu Kinaawa obubbi bwakendeera. Nze Nelson ejengera Kinaawa tweyanze gona asiima mirimu gyamwe nti obumenyi bw'amasimu obumenyi bw'amateeka bwakendeera mu bitundu byabwe. Munsonyi we tujja kwangwiriza muheya mtu ina Masiko Julius from Kitagata Shema. Sente ze bajja kuba boda nga teziriko kipapula ziba zigenda wa sebo OC owulidde.
onagamba why does police take long always to reach crime scenes when we report? Ndozo no wakubiri agamba response time eri very big mukendeze ku response time. Onagamba greetings to you all, I am Eddie. How my reputation is onabuuza yegata atya ku kitongole ayagala ndowooza okumba okuketa spying team bayagala kubayambako okuketa. Anyway, totuwadde linnya ndowooza ojja kutuukirira ab'ebyokwerinda mu kitundu kyo bajja kuwa amagezi butya bw'osobola okukola ki. Okay, mukama wange Solomon ndabye obubaka mbulabye tujja kutereeza tujja kwongera okutereeza. National lines are here. Okay. Bazitaddeyo zizo wali eza police department nsobadde bazitaddeyo. Kale ndowooza tunzikire wano mu banukule abatusindikidde obubaka. Nze gyevuddeko nagende wa RPC enatete natusindika bulungi wa OC enalumunye bakole ku nsonga z'abantu mu Kasenyi mu community yaffe naye abapoliisi tebatufaako yadde bagenda mu maaso n'okukuba abatuuze n'okubagirayo emundu. Ffe tukoye abapoliisi okumenya amateeka naye tuwa amanyago sebo ataddeko ku batuuze. Okay, tutuwadde manya naye ku wano ndabako tumusime mode ku profile. Tetwagala kusindika oba kwogera kusoma message kiro kitwala munaku. Tujja kubanga eddakiika zino ennya ezisigaddeyo tuziwe abakulu bano ndowooza mujjemu ebikulu bye musobola okwanukula. Onagamba nti nze seru yange Marvin nsaba kubuuza mukulu Bogere nti singa abazigu banyingirira poliisi y'oku kyalo kyange neyeesuddayo gwa nagamba neetanyamba nga okay mbakubidde essimu ngeri kindala gye nnyinza okufunamu obuyambi obulala ekiro. Okay, sebo owulidde nduuza mu banukule nze. Okay, Muhammad obaka mbulabye n'abalala akadde nsigaze eddakiika ziringa 4 eddakiika nsuuse naawe bakokya nukula Adamu Nahiri. Yeah, police response nze kyemanyi nti police si ugamba nti erwawo naye lwakuba nti erina byesoboka okola. Osobola okubeera nga mulina emmotoka emu mu station nga lwiri emmotoka eyo erina ebirala byegenza okukola. Kati mobilize even policemen nga luwe tubagambye nti money power ekyali wansi. So naye emirundi mingi gyendabako twabadde ne meeting abeerosizi babadde even they were appreciating the DPC nga bagamba mukulu DPC tukusiima enaku zino poliisi mukola ki. Okay, mukomawo mangu naye kyetwagala bategeere nti poliisi sometimes emmotoka zibeera nga tezimala nga zigenze ku bintu birala byateninze traffic batomede wali accident ate eri omuliro gukutte eno ate eno bakubye robale case kati n'olaba nti police it takes sometimes basi ugamba nti nti kubanga edile kubanga eyagala. Okay. Police efaayo era eyagala abantu baayo era kitulese wano kwagala abantu okulaba nti tufaayo. Good. Yeah. Oyina kyanukula ku byebogedde abakulu tulina eddakiika ziri 3 zokka oba 2. Nabagambye ku bamanelenda abafuuse ekizibu eri abantu. Ndowooza kino oluusi n'abantu bennyini nabo ngenda kubabuleminga munansonyiwa kubanga ogende wa manelenda bw'oba ne kapoloti ebiseera ebisinga bw'aba kuwa ssente ne bwe kaba kakadde kamu oba poloti ya bukadde nga 2 mutera okukkiriza okuwandiika endagaano ez'ekimpatirira. Bw'oba owandiika akuwandiisa nti ntunze okitegeera. Kati bw'owandiika nti ntunze ekiseera bwe kituuka n'olemerera okusasula oba tolina bw'osobola okwetaasa. In fact amazima kibeera kizibu nnyo okukivaamu. So tubeere beegendereza mu kukola endagaano ezo ez'abamanerenda. Katono nnyo waliwo ayogedde ku nsonga y'okukwata boda. Ensonga y'okukwata boda nti nimbajjako ssente abamu tebabawa risiiti. Nimbajjako ssente temulina namu. So ekyo ekintu kikolwa kya bumenyi bw'amateeka era
Anti-Corruption Act egamba nti gwe awaddeyo ssente n'oyo gwoziwadde mwena muvunaanyizibwa kyenkanyi ku buli bw'enguzi. So tetukikkiriza. Towa musirikale ssente baba takuwadde ekipapula kkiriza ppiki agitwale ku poliisi agipaakinge then basupervisor baabwe tujja kuba tukiyiramu naye temukkiriza kugaba ssente. Bw'onaakwatibwa nga omuwa ssente manya naawe ogenda kutwalibwanga omuli w'enguzi era muli wanguzi eteeka bwe ligamba. So mu ddakiika eryemu baako obubaka bw'owa abatulaba oba buli mu bino bye boogedde bye messages zisse oba bulala bubawe. So nga bwe tuyingira ennaku enkulu nja kubakubiriza abalabe ba Salt TV tukwatagane ne poliisi mu mbeera yonna. Tujja kubayamba mubeere maaso gaffe ku ground mutuwe information mubeere matu gaffe muwulirize buli kantu akagwa ku kyalo mututegeeze. So nja kubasaba tukwataganire wamu kubanga emirimu gya poliisi yokka tesobola kwemalirira kwetengerera kola mirimu. So emirimu tugikola tuli nammwe. So tusaba support yammwe mutubeererewo naffe tujja babeererawo. Madam Nahire mu ddakiika emu yokka obubaka bw'osobola okuwa abatulaba. Abantu bange ebenjagala nnyo manyinze ni muntu w'abantu njagala nnyo abantu bamanye amateeka. Njagala abantu mu bitundu beekolemu omulimu okusingira ddala ekitundu kyange division yange gye ntwala. Mbeere nga ngenda kubasomesa amateeka. Ebintu bino bijje gye bali nga babimanyi. Kyembadde nsaba nti ba LCs ba stakeholders tukozese omukisa ogwo okumanya amateeka. Mu kigambo ekisembayo oyogedde ku bakyala domestic violence uli mukyala bagambe abapiika abasajja abakyala mbadde mbasaba bakyala banange abasajja bano nafa abakyala twebereremu kubanga baami bano nabo bantu osobola okuba nga oli mukyala naye nga olina akasente kokola osingako n'omwami lwaki temukwata ebyenfuna byammwe ne muteeka wamu ne mulaba nti mukola ki nti mukolera wamu tukolere wamu tumanyi nti abaami balina weaknesses eza bali wano na wali batagala naye omuntu oteeka kuba nti olina focus in marriage otewa olina ensonga lwaki wafumbirwa togenda kunoonya bunoonya byafuna biki naye olina goal of marriage. So mbakubira omulanga nti tukole ffenna ebintu byaffe tubiteeke wamu. Tweyanze nnyo tweyanzeeke Mama Kathe n'abalala Muhammadi oba Kambulabye tubaagaliza olunaku olulungi katulowooze nti byetwogedde mulina bye mugjeemu obumenyi amateeka okubumalawo kitandika naawe omuntu owa bulijjo era n'enkolaganayo ne bano abakwatibako ensonga eno mukolagane ne byokwerinda bitundu byammwe tubeere n'ennaku enkulu ennungi tubeere mu bulamu obweyagaza. Amanya gange ze tusima Apollo kambebaze era mbasibule nti musibe bulungi mweraba.